ثمانية أسباب لدخول الجنة ensonga munana mu nsonga ezituyingiza ejjana ensonga munana mu nsonga ennyingi ezituyingiza ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Abakyala muwulira wangi tugambye tugenda kusoma omusomo oguyitibwa thamaniyatu ensonga munana min asbabi dukhuli aljanna mu nsonga ezituyingiza ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ejjana ya Allah okugiyingira ensonga nyingi nnyo tetutisobola zimalayo olwaleero, naye njagadde mbayigirizeeyo ensonga munana mu nsonga eziyamba omuddu wa Allah, Allah n'amuwa ejjana. Kati muwulira wangi? Naam. Insha Allah esookera ddala omusiraamu yenna gyafa yenkana akubirizibwa okwagala nnyo ekiyitibwa ejjana. Ejjana ya Allah gyagale nnyo 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 era ogyesunge nnyo. Ekyokubiri obeere ng'otamwa nnyo omuliro era obeere ng'omuliro ogwo togwagalirako ddala guwuliza. Bw'onooba ng'otambula bw'otyo ejjana ya Allah ng'ogyagala era ng'ogikolerera, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubanga agikuwa. N'olwekyo ensonga zino zitugenda okulaba biidhinillah ziri mu hadithi bbiri ez'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Hadithi esooka sahaba gwe bayita Abdullahi ibn Amru radiyallahu anhu. Abdullahi ibn Amru radiyallahu anhu, ensonga zino ezisooka mwe ziri mulimu ensonga bbiri. Agamba nti qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yagamba omubaka wa Allah, Allah yamusako okusaasira n'emirembe, yagamba atya? Yagamba nti khaslatani, ebintu bibiri oba khallatani, embeera bbiri, la yuhafidhu alaihima abdun muslimun, tayinza kuzeekwatako, tayinza kuzinywererako, tayinza kuziwangalirako, abdun muslimun, omuddu omusiraamu, illa dakhala aljanna, Allah okujjako nga amuyingiza ki? Wangi? Allah nga muwaki? Embeera bbiri teri musiraamu yenna ayinza kuzeekwatako n'azinywererako n'aziwangalirako, illa dakhala aljanna, Allah okujjako nga amuwa ejjana. N'atugamba sallallahu alaihi wasallama, huma yasirun, embeera ebbiri ezo yasirun, nyangu nnyo, buli omu azisobola okubeera nga azikola. N'agamba naye kyewuunyisa, waman ya'malu bihima qalilun, wabula ate abazikolerako mwana wattu batono. Oba tuli ffenna bannange? Ensonga nyangu nnyo nga bamugenda oziwulira, naye kyewuunyisa waman ya'malu bihima qalilun, naye abazikolerako ate bo batono nnyo mwana wattu. Ensonga esooka, yusabbihu, omuddu agamba subhanallah fi duburi kulli salatin, buli lwamala eswala, ashran, emirundi 10. Yusabbihu, muntu agamba subhanallah fi duburi kulli salatin, buli lwamala eswala, ashran, emirundi 10. Mugoberera emirundi emeka? Buli lwamala eswala emirundi 10. N'agamba sallallahu alaihi wasallama, wa yahmaduhu ashran, n'atakomaawo, n'abeera nga Allah we amwawula, n'agamba nti alhamdulillah ashran, emirundi 10. N'agamba nti alhamdulillah emirundi emeka? Emirundi 10. N'agamba sallallahu alaihi wasallama,
wayukabbiruhu 10 natakomaawo n'agamba nti Allahu akbaru emirundi 10 fadhalika egyo nno emirundi egyo 500 bilisani aba ayogedde emirundi 105 bilisani ku lulimi lwe aba ayogedde emirundi emeka 105 ku luki ku lulimi lwe n'agamba sallallahu alaihi wasallama wa 1500 fil mizan naye ate ekyewuunyisa n'abeera nga Allah tabaraka taala amuwandikidde emirundi 105 fil mizani ku minzani. Assalamu alaikum. Tugambye nti omuddu bw'amala esswala agamba subhanallah emirundi emeka wangi emirundi 10 n'agamba alhamdulillah emirundi emeka 10 n'agamba Allahu akbaru emirundi emeka netugamba nti emirundi egyo naawamu bw'ogigatta giba emirundi 105 100 mmeka 105 kizze kitya? Assalamu alaikum. 105 kizze kitya? Aha eswala ziri mmeka? Ekitegeezo oyogedde buli swala ekyogedde oyogedde ebigambo emirundi ameka ameka? Emirundi ameka ameka? Allahu akbar 10 subhanallah 10 na alhamdulillah mbeka? Emirundi amakumi ameka? Buli kiki kali sobo kubisamu eswala 5 ne zibeera emirundi 100 mmeka? Temukitegedde era? Tekitegerekese? Mirundi 105 eswala zonna emmeka? Amakulu olunaku olulambo oyogedde ebigambo ebyo emirundi 105 tuli ffenna wabula Allah nga bwe yatugamba nti man jaa bil hasanati yenna alijja n'ekirungi kimu falahu ashru amthaliha Allah amukubisizaamu emirundi 10 kati 105 kyowezezza Allah akubisizaamu noweza emirundi emeka? 10 mmeka? 10 mmeka? nobeera nga lunaku Allah akuwa ebirungi 105 olw'okwogera ebigambo ebyo subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Ogwe mulimu ogusooka mugutegedde ogwo? Naam. N'agamba omulimu ogwokubiri wayukabbiru n'agamba nti Allahu akbar 34 emirundi 34 n'agamba nti Allahu akbar 34 emirundi 3 emeka? Muzire mu emirundi emeka? 34 tuli ku mulimu ogwokubiri guli gwawedde. Naam. N'agamba sallallahu alaihi wasallama idha akhadha malja'ahu bw'abanga agenda okwebaka bw'abanga agenda okukola ki? N'agamba nti Allahu akbar emirundi 3 emeka? 4. N'agamba sallallahu alaihi wasallama wa yahmadu n'agamba alhamdulillah 33 emirundi 33 agenda okwebaka agambye Allahu akbar emirundi 34 n'atakomaawo n'abeera nga ayongerako emirundi 33 subhanallah n'agamba nti alhamdulillah nakyo nakyogera emirundi 3 emeka? 33. Naam. Tugende maaso. N'agamba nti fadhalika 100 bil mizan ebigambo ebyo byonna bw'obigatta awamu bilisani oba oyogedde ebigambo 100 ku lulimi lwo oyogedde ebigambo bimeka? 100 ku luki? Kubanga tugambe nti Allahu akbar 34 alhamdulillah 33 subhanallah 3 emeka?
mwesatu bw'ogattamu oba owezezza emirundi 100 n'agamba nti wa alfun fil mizan kyokka ku mizaani ye ey'ebirungi Allah n'akuwandiikira emirundi 100 emirundi 100 bw'oyogedde 100 Allah akuwandiikidde 100 sahaba agamba falakad raaitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama mazima nalaba omubaka wa Allah yamusaako okusaasira n'emirembe yaqiduha biyadihi emirundi egyo gyonna egyogeddwako sahaba atugamba Abdullahi ibn Amr yalaba omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallama ng'ayogera emirundi egyo naye ng'abazisangalo ze si bulaadi si mayinja si bukalaamu si buti yabazisanga kiki ng'abazisangalo ze emirundi gyonna egy'esswala n'egyokwebaka basahaba nga bamaze okutegeera emirimu egy'ebiri babuuza nti ya rasulallah kaifa huma yasirun kijja kitya ya rasulallah okulaba nti emirimu egyo gyogeddeko yasirun myangu nnyo waman yamalu bihima qalilun naye ate nga abagikolerako be baki lwaki watugambye nti emirimu egyo abagikolerako batono so nga ate myangu nnyo nga bwe tugiwulidde n'agamba sallallahu alaihi wasallama yati ahadakum yani ashaitan erumba omu ku mmwe shaitan erumba omu ku mmwe emulumba ddi fi manamihi ng'agenda okwebaka shaitan erumba omu ku mmwe fi manamihi mu kiseera ky'okubeera nti yeebaka fayunawimuhu shaitani neemwebakiriza neemutwaliriza neyeebaka qabla an yaquula ate nayogera mirundi egyo amakulu osobola okubitegeera nti nja kubyogeranga nga ngenda okwebaka naye shaitani olw'okuba mulabe waffe ekulumba ng'onootera okwebaka neekubuzaabuza neekuzza eno neekuzza eri ogenda okukujjukira nga tobikoze eki nga tobisomye n'atugamba nti waya atihi era shaitani erumba omuddu fi salatihi ng'ali mu swala ye fayudhakiruhu haja neemujjukiza obwetaavu bw'alina gwe nooli mu swala ne ku dduuka wali akwagala gwe nooli mu swala ne munnaye bodaboda waliwo akulinza omusaabaze gwe nooli mu swala ne munnange emmere esiriira bw'aba mukyala gwe nooli mu swala omwana agenda kudda ava ku ssomero kati agenda kulyaki ng'akomyewo amakulu neekuteekawo buli omu haja gy'alina agamba nti kabula an yakuulaha oluva mu swala olaba bulabi omusiraamu ng'adduka ng'agenda emirundi egyo nga tagyogedde oba ntegerekese bulungi nokyo ensonga zinabadde 8 zinabagambye 8 ez'ebbiri ndoza muzitegedde bulungi esooka ng'omaze swalayo n'ogamba subhanallah emirundi emeka 10 n'ogamba alhamdulillah emirundi 10 n'ogamba allahu akbaru emirundi 10 tuli fena mulimu ogwokubiri bw'oba ogenda okwebaka n'ogamba allahu akbaru emirundi 34 subhanallah 33 n'alhamdulillah 33 n'oweza emirundi 10 oba tuli fena naam insha allah emirundi egyo akola emirimu egyo afuna ebirungi omusiraamu ajja kubuuza ti adhikaari za baada swala tubale tumanye emirundi 33 pozi naguli ogusembayo kigambo la ilaha illallah nokyogera omulundi gumu kati tukole tutya ekisingako obulungi byonna bikole sigamba muswaleemu wabula ngamba ki leero ku dhuhuri bw'okola kino asuli ng'okola kiri kubanga adhikaari ezo subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar zirina emirundi enjogera yazo zisukka mirundi ogumu gwe gwokola ki gwomanyi nokyo insha allah olwokuba ekyo si kyekyandeese kati tugamba nti genda ng'okyusakyusaamu
oberenga byonna obituukiriza. Ezo ensonga ebbiri insha Allah zo ziwedde, tusigaza ensonga mmeka? Wangi 6 insha Allah zetugenda okulaba nazo mu hadithi eno ate nga nayo ndala. Naam, ensonga zino 6 ziri mu hadithi ya sahaba ayitibwa Ubadatu bun Swamiti radiyallahu anhu. Atugamba sahaba oyo radiyallahu anhu agamba nti qala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, yagamba omubaka wa Allah, Allah yamusaako okusaasira n'emirembe, yagamba atya? Yagamba nti idhmanu li 6 min anfusikum adhmanu lakumul janna. Yagamba nti munkakase timujja kunkuumira, mujja kwerinda, mujja kussa mu nkola ensonga 6. Adhmanu lakumul janna, nange mbakakase tejjana ya Allah tabaraka taala mujja kugiyingira. Abagambye nti munkakase timujja kubeera nga mwekwatako oba mwerinda oba mussa mu nkola ensonga 6. bwe munankakasa ensonga ezo, adhmanu lakumul janna, nange mbawe assurance tejjana ya Allah tabaraka taala mujja kugiyingira. Nagamba ensonga esooka, yagamba ensonga esooka, usduqu idha haddathtum, usduqu idha haddathtum, bwe mubanga munyumyanga emboozi yonna obanga mwogera ebigambo byonna, usduqu mubeere ba mazima, mwogere amazima. Makulu omuntu ayagala ejjana ya Allah tabaraka taala takkirizibwa kubanga alimba, kubanga obulimba bujja kuyingiza omuliro. Ekyo bangako ekigambo kyonna kyoyogera oba kyokola oba kyossa mu nkola mu mbeera zonna, yatugamba sallallahu alaihi wasallama, usduqu idha haddathtum, mwogerenga amazima, mubeere ba mazima mu mbeera zonna. Wabula ekyewuunyisa, nahnu fi zaman, tuli mu mulembe amazima mu bantu nga matono nnyo, abalina amazima batono mu mbeera zonna, kubanga abantu batambulira mu kulimba. Buli omu alimba bulimbi munne amuggyeko kyayagala, so nga omusiraamu ebbanga lyonna alina kubeera nga wa mazima. Yatugamba Allah tabaraka wa taala suratu eyitibwa Tawba, n'agamba nti ya ayuha alladhina amanu ttaqullah, abange mmwe abakkiriza mutye Allah tabaraka wa taala, wakunu maa swadiqin, era muwangaale n'abo abalina amazima. Beera wa mazima gwampuliriza, era owangaale n'abantu abalina amaki? Amazima. Asidiku fil aqwal, abalina amazima mu bigambo byabwe. Wasidiku fil amal, abalina amazima mu bikolwa byabwe. Munnange beera wa mazima. Bw'onoobeera wa mazima ojja kufuna ebirungi bingi, bw'onoobeera omulimba ojja kufuna ebizibu ebitagambika kubanga olimba, kubanga mu nsi muno teri n'omu ayagala mulimba. N'atugamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'atubulira ku kigambo ky'amazima, n'agamba nti inna sidiqa, mazima omuntu okubeera ow'amazima, yahdi ila albirri, kumutwaliriza, amazima gano gamutwaliriza ila albirri, n'afuuka omuntu omulungi, kubanga alina amaki? Wangi? Kubanga alina amazima, amazima gamulongoosa n'afuuka omuntu omulongoofu. Nga n'omusiraamu ne bw'abeera gy'abadde ne babuuza nti ani yayogedde ebigambo ebyo, omusiraamu aga nti bw'aba gundi yabyogedde osimuyinaamu kubuusabuusa. Lwaki? Musajja wa mazima. N'agamba nti wa inna albirra, ate mazima omuntu okubeera nga mulongoofu, yahdi ila aljanna, kimutwaliriza Allah n'amuyingiza ki? Ejjana. Singa omuntu abeera nga mulongoofu olw'okwogera amazima, Allah tabaraka taala amutwala n'ayingira ejjana. N'agamba nti
wa inna alkadhiba ate mazima obulimba yahdi ila alfujuri butwala omuntu n'abeera omwononefu. Abantu bakukyawa n'abuzaani yayogedde ebigambo ebyo tigundi tombuulira musajja oyo bwe tebamugjaako bigambo. Abantu babuliddwa emirimu gye bakola, abantu balemeddwa obufumbo, abantu babuliddwa emirembe mu nsi muno, naye ng'ekireese ebizibu butoogera mazima kubeera balimba. Kyagambye nti mazima omuntu bw'abeera omulimba yahdi ila alfujuri kimutwaliriza okubeera omwononefu. N'agamba nti wa inna alfujura ate mazima obwononefu yahdi ila nnaari butwala omuntu n'ayingira omuliro. N'atugamba sallallahu alaihi wasallama ti wa inna arrajula era mazima omuntu yenna la yasduqu asobola okwogera amazima, asobola okuwangaala nga wa mazima hatta okutuusa yukutaba inda Allahi siddiqa, ne bamuwandikako ewa Allah nti omusajja oyo oba omukyala oyo siddiqa wa maki. Allah n'akuwandiika nti omuddu wange oyo wa mazima. Nga Abubakari Siddiq radiyallahu anhu yali musajja wa mazima era nga akakasa amazima. Eyagamukakasaako ye mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Naga nti mutufu Abubakari musajja wa mazima era yayitibwanga Abubakari Siddiq, Abubakari wa maki wa mazima. N'olwekyo tubeere ba mazima mu mbeera zonna. N'agamba nti ate mu ngeri y'emu wa inna rajula era mazima omuntu la yakdhibu asobola okulimba hatta okutuusa yukutaba inda Allahi n'awandiikibwako ewa Allah kadhaaba. Kadhaaba omuyitirivu okola ki? W'okulimba, kalimbira. Naye nga mu butuufu okulimba si kulungi. Twafuna amasimu mu nsi muno naye atalimbirangako ku ssimu yeesiimye. Naye abantu nga tulimbira ku ssimu, muntu n'omukubira essimu ng'ali mu Kampala wano n'agamba nti ndi Mbaale siri mu Kampala. Waliwo mubamukubirako essimu nga tuli mu takisi, ye yakuba essimu endala yali akubira mukama we, yali ayingira mu kawempaawo n'agamba nti nyingira bwe bajja essaawa eno kati, naye ng'ali kawempaawo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Omukyala bba wakubira essimu oliridde awa ndi waka paka mwana oyo njogere naye gundi nogamba ate munne mbadde navuddewoko nga ndi wano. Lwaki olimba? Yogera amazima. Amazima ebbanga lyonna gakutaasa, so nga ate obulimba ebbanga lyonna bugenda kuleetera bizibu bitagambika. Kyatugambye sallallahu alaihi wasallama usduqu idha hadathtum, bwe mbanga munyumya emboozi mwogere mazima. Yagamba sallallahu alaihi wasallama kafa bilmar'i isman, kimalira omuntu okufuna omusango, kimalira omuntu okufuna omusango ogw'okulimba ayuhaditha bikulli ma sami'a, okunyumya buli kyonna kyaba awulidde. Waliwo omuntu nga buli kamu konna akanyumya bunyumya, yamanya ebyobufuzi, yamanya ebyemipiira, yamanya simanyi biro biriddawa, ye ng'olaba nti buli mboozi yonna yagireeta mu bantu. So omuntu ayitiza okwogera ebigambo ebingi afuna omusango ewa Allah tabaraka taala, bw'oba wabijjawa buli kimu kyonna ky'oleeta n'obeera ng'okitegeera bulungi. Nokyo ensonga esooka ayagala ejjana usduqu, mubeere bamaki, mbeere bamazima mu mbeera zonna. Allah tabaraka taala ajja bbawa ejjana ya Allah subhanahu wa taala. N'agamba ensonga ey'okubiri wa awfu idha wa'adtum, wa awfu idha wa'adtum, mutuukirizenga bwe mubanga mukoze endagaano. Bw'obanga okoze endagaano yonna ne musiraamu munno, awfu bil ahadi, tuukiriza endagaano. Naye omusiraamu akola naawe endagaano n'agivaako, wallahi endagaano ne bw'obanga si mpandiike buwandiisi, naye mukanyiza n'omusiraamu tusinkane wano saawa 4, ogenda okukuba essimu nga teriiko. Tusinkane saawa 5, saawa 5 zituuka tomulaba, 6 tomulaba,
musanvu tomulaba ogenda omukubira essimu ng'ate olwakwetondera abanga eyo si ndagaano. Allah yagamba tabaraka wa taala wa awfu bil ahdi, abange mutuukirize endagaano. inna al ahda kana mas'ula, endagaano yonna gy'okoze ne muganda wo kana mas'ula, Allah agenda kukola ki? Gikubuuzaako. Nekyo bw'okolanga endagaano n'omusiraamu munno kaabe nga si musiraamu, beera wa mazima otuukirize endagaano gye wakoze n'omusiraamu. Omuntu okubeera nga amenya endagaano kikolwa mu bikola by'obunnanfuusi. Okubeera nga omuntu atuukiriza ndagaano kikolwa mu bikolwa eby'ekinnanfuusi. Yatugamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama embeera z'abannanfuusi, wa idha wa'ada akhlafa, buli lwakola endagaano agikola ki? Ajawukanako. Ate omuntu lwamenya endagaano kitegeeza ekiddako ajja kulimba, era abanoonya by'anaakulimba kubanga amenya endagaano. Ngenda okulaba nga atazze ate nga atandika kupalapalanya. N'olwekyo omusiraamu ayagala ejjana ya Allah tabaraka taala, ekyokubiri tuukiriza endagaano gy'okoze ne baganda bo mu mbeera zonna. Ensonga eyokusatu gyatugamba sallallahu alaihi wasallama, wa addu idha tumintum, wa addu idha tumintum, bwe mubanga mwesigiddwa, muno n'akwesiga oba akuteresezza oba akubuulidde kyama, beera ng'okikuuma, beera ng'okuuma muno kyaba akuteresezza, okizzeeyo nga bw'akikuwadde. Omusiraamu akuteresezza sente ze $5,000 oba kakadde, wonna wagambira nti nzaagala, topalapalanya, tomuwoleza bino, ate omwana yalwadde, ate munange naawe embeera ogiraba, nabadde nziza mwana ku ssomero, ebyo tomubuulira. Olugamba nti munnange mpa, wonna waakusabidde w'omuweera. Bw'abanga yakuteresa $5,000 nga kaali kawamu, tomuwa nvungise, yeta akapapula nga bye yakuteresa okaleeta okamuwe, ojja kuba otuukiriza endagaano. Bw'abanga yakuwaza ccenji oba za 1,000 oba mutwalo oba kwaliko ak'ebiri oba ebiri bubiri n'ak'omutwalo kamu, munnange mpa sente zange zijjeeyo nga bwe yazikuteresa. Nyola okuba ffe twaggwamu obwesigwa, oli omuntu bw'obanga omugamba mpa sente zange, ate akuwa by'otaamuwa, nakutera biccenji bwewamuwa akapapula kamu, abanga obwo si bwesigwa. Omusiraamu alina okubeera nga atuukiriza obwesigwa. Yagamba sallallahu alaihi wasallam, yagamba Allah tabaraka wa taala suratu eyitibwa Al-Anfal. Nizamuli wasomi wa Qur'ani mujja kunonya aya ezo, suratu Al-Anfal muli aya eno. Yagamba Allah tabaraka wa taala, ya ayyuha alladhina amanu la takhunu Allaha, abange mwe abakkiriza, la takhunu Allaha, temukumpanyanga Allah, wa rasula, yate mukumpanyanga n'omubaka wa Allah, wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, ne mukumpanya obwesigwa bwammwe wa antum ta'lamun, nga nammwe nga mukimanyi. Allah tugambe la takhunu Allaha, temukumpanyanga Allah. Allah tumukumpanya tutya? Allah tabaraka taala yatuwa obwesigwa. Bwesigwa ki? Obwa ibadatihi, obw'okumusinza. Allah buli lw'ogaana okumusinza obeera okoze ki? Omukumpanyizza, kubanga amaana eyo yagikukwasa. Suratu eyitibwa ndowooza suratu Al-Ahzab, inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa hamalaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Amaana eno ffe gye tulina, Allah yajanjulira ensozi n'ajanjulira ensi ne bigaana, ffe ne tukkiriza nti Allah tujja kusinza. Nyosanga omusiraamu yagamba kusinza Allah ate ng'ali ku bibye. Allah oba mukumpanyizza. Wa rasul, baka Allah tumukumpanya tutya?
tukkiriza nti Muhammad sallallahu alaihi wasallama mubaka wani. Naye ate omusiraamu najja kuno n'ava ku by'omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallama ate n'akola ebiki ebirala kuba bukumpanya. N'agamba nti watakhunu amanatikum, ne mukumpanya obwesigwa bwammwe obuli wakati wammwe ne bannammwe, wa antum ta'lamun, nammwe nga mukimanyi. Munaakwesize akuwadde sente ze ate ozikozeemu birala. Omusiraamu n'agenda ku kyeyo n'amala emyaka gyonna ng'asindika sente ze omugulire poloti. Ebyo bangi mubiwuliddeko. Omusiraamu bambi yeerekereza, abeera mu mpewo, asanga ebizibu ebitagambika, akusindikira obusente bwe poloti gigule, n'omuweereza endagaano ey'ekiwaani talina yiye. Munnange naguze endagaano yiino naye nga wallahi olimba. N'okuba ebizimbe by'abalala, n'obikuba ebifaananyi. Muna ennyumba kati yiino eri ku plate, muna kati ennyumba basereka naye ng'ate si yooli. Omusajja agenda okuddaku naga nti Abdallah, twala ku nnyumba yange ndabe, ate ng'otandika kupalapalanya. Abanga oba tolaze bwesigwa. Ayagala ejjana ya Allah tabaraka taala alina okubeera nti alaga al-amaana, obwesigwa lujja okuwangaala ng'oli muntu mulungi. Obutakuuma bwesigwa nako kabonero ka bunnanfuusi. Yagamba sallallahu alaihi wasallama ti wa idha utumina khana, bwaba mwesize ne babako kyonna kye bamuwadde khana, ate akumpanya bukumpanya. So nga ate yalaga nti ajja kutuukiza. N'olwekyo ensonga eyokusatu bwe babanga bakwesize beera nga okola ki? Bakuwadde amaana, obwesigwa, beera nga otuukiriza obwesigwa obwo. Tugenda ku nsonga yakumeka wangi? Yakutaano yakuna? Yakuna. Ensonga eyokuna, wahfadhu furujakum, wahfadhu furujakum, era mukuuma obwereere bwammwe. Omuntu yenna eyagala ejjana ya Allah tabaraka taala alina okubeera nti yeegendereza obwereere bwe. Obwereere tubukuuma mu ngeri za mirundi ebiri. Engeri esooka, okwambalanga obusiraamu bwaffe bwe bulagira. Omusiraamu nayambala ennyambala y'obusiraamu, aba akumye obwereere bwe. N'omukyala nayambala ennyambala y'obusiraamu, aba akumye obwereere bwe, tayise bwereere. Engeri ey'okubiri era nga yenkulu ennyo, kwe kubeera nga omuntu yenna takola kikolwa kya bwenzi, tayenda. Obwenzi ng'obwewalira ddala, nga tobusemberera ddala. Allah nga bagamba subhanahu wa ta'ala suratul Isra, n'atugamba nti wala taqrabu zina, abange temusembereranga obwenzi. Ekigambo Allah yakoza kigambo kya kusemberera, so nga tamadhamba mala yagamba nga tokola kino tokola kiri. Naye wano yakoza kigambo kya kusemberera, nga bagamba nti tosemberera omuzikiti guno. Naye gwagambye okutasemberera muzikiti, omusanga ali ku kituuti wano atudde, kitegeeza yakulagidde, tomubazeemu magezi. Naye ekigambo ky'obwenzi ffe tusemberera ddala ne tubukolera ddala. Buli omu n'akikolanga bw'ayagala, abange enkola eyo si ntuufu. Wala taqrabu zina, tosembereranga obwenzi. Okumanya nti obwenzi buli bwayise, togendayo. Naye wallahi ffe tusembera, oli n'atuukira ddala n'ekikolwa n'akikola, n'avaayo nga bw'agenze, maadhalika nga musanyufu nnyo kubanga akikoze. Naye wallahi lunaku lugenda kutuuka, Allah akusasule ekigambo kye wakola ekyo. Maka meka g'osanga mwana tunga mulimu abaana b'obwenzi, naye ng'alina omwana oyo nga yubahi bidhalika, yewaana bwewaanyi, nagamba sekali n'abaana bange bataana alhamdulillah. Naye omwana oyo mwagala nnyo, mwana wange maanyi ga kivubuka. La ilaha illallah. Maanyi ga kivubuka, wewaana bwewaanyi maanyi ga kivubuka, kubanga waliwo n'amaanyi olwo, maanyi ga kivubuka. Allah agenda kubuuza nti anna laka hadha, omwana ono wamugjawo Abdallah, omwana wamugjawo ono. Naye abantu bakola obwenzi. Allah yagamba tabaraka taala ng'atubuulira abaddu b'abalongoofu, abaddu b'abalungi,
n'agamba tabaraka wa taala walladhina hum lifurujihim hafidhun walladhina hum lifurujihim hafidhun illa ala azwajihim au ma malakat aymanihim. Allah yatenda abaddu be n'agamba nti walladhina hum lifurujihim hafidhun, era beebo lifurujihim hafidhun, abakuuma obwerere bwabwe amakulu nga tebakola bikolwa bya bwenzi, illa ala azwajihim, okujjako eri bakyala baabwe, bwaba mukyalo okujjako eri bbaawe, wama malakat aymanihim, n'abo emikono gyabwe begifuga, makulu be bafunye mu nfuna mu ntalo z'obusiraamu ze bafunye. Allah n'agamba nti faman ibtagha waraa dhalika, yenna alisukka enkola eyo n'abanga ekikolwa ekyakimala mu mbeera ey'obukyamu, yaga nti faulaika humul aadun, abo nno balumbaganyi, abo nno balumbagana amateeka ga Allah tabaraka wa taala, amakulu abakola obwenzi. Nokyo omusiraamu ampuliriza ayagala ejja naye Allah tabaraka wa taala takola kikolwa kya bwenzi. Yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazinu zani hina yazinu wa huwa mu'minun, tayinza kola kikolwa kya bwenzi omwenzi wonna wakikolera wa huwa mu'minun, n'asigala nga akyalina obukkiriza. Obukkiriza bwo toyinza busigaza ebbanga ly'omala nga oli mu kikolwa ky'obwenzi. Ddala mutuufu babukkiriza ki? Ne weeyambulamu ekkanzu, Allahu akbar walillahi alhamdu, ekkanzu yo n'ogyeyambulamu, omukyala ne yeeyambula hijaabu ye naye ng'agenda kukola kikolwa kya bwenzi. Bakulete mu maaso ga Allah tabaraka taala, ensi yonna ekulabe nti ono Maimuna oba yono Abdallah, naye ng'ali mu mbeera za bwenzi, abanga omukkiriza takola kikolwa kya bwenzi. Obusiraamu bwaterawo enkola ey'okuwasa. Yagamba sallallahu alaihi wasallam, ya mashara shabab, abange mwe abavubuka, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, yenna alina obusobozi bw'okuwasa awase. Obusobozi weebuli wasa, kubanga bw'onoobanga owasizza kijja kuyamba, amaaso gajja kukakkana, ojja kuggwako kyonna ekibadde kikuliko ekikuwujja, Allah ajja kubanga akikumalako. Naye abantu bali mu bwenzi, abantu bakola ebikolwa by'obwenzi, naye wallahi ojja kusanga obuzibu obutagambika ng'okola ekikolwa eky'obwenzi. Naam, olunaku lwali lumu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalinga nkola ye buli kumakya ng'abuuza abasahaba bye baloose, n'abeera ng'abibalooterera. Bagamba batya? Ng'abalooto wangi ng'ababuulira ekiri mu ndooto eyo kale. Naye lumu baali tebaloose, ye n'abaga nti abange ze nina kye naloose. Nabadde ndi wano, ne wabaawo omuntu n'abaako gy'antwala, ne nambula ebifo bingi, naye ebifo bye yalambula yatubuuliramu ekifo kino. Yatuuka awantu nga yalaba ekizimbe kyali kinene nnyo, naye nga kizimbiddwa nga tanuulu bw'ogiraba. Kuba tanuulu mugimanyi bulungi ti wansi wabaayo omuliro nga gubumbujja nnyo gwaka, waggulu nga waliwo kye bookya oba matafaali oba migaati oba yakiki nga biri waggulu ngaawo. Kati nga bwolaba masikidi eno, eno wansi muliro, wali waggulu wali ebintu byeyagala okubeera nga ofumba oba keeki oba migaati oba bulooka. Kanaye agamba nange natuuka wali tanuulu, naye nga wansi waliyo omuliro mungi nnyo gwali gwaka, naye nga waggulu waliyo abantu bangi nnyo. Subhanallah, abantu bangi nnyo nga baleekaana bavaamu eddoboozi eritagambika eddene nnyo, naye nga abantu abo baali arrijaalu wannisa, baali basajja n'abakyala, naye nga n'ekirala uraatun, nga bali bwereere bonna bakuŋŋaanidde eyo omuliro gubookya. N'agamba subhanallah, bantu bangeri ki bano abalaajana bwe batyo? Abantu bano nga balaajana nnyo, nga bakaaba nnyo,
bakola musango ki? Malaika Jibrilu ne mugamba nti haulai abantu bolaba abalajana bwe batyo zonatu ummatika bebenzi b'ekibiina kyo bebaali bakola ebikolwa eby'obwenzi mu kibiina kyo Allah tabaraka wa taala abatadde mu mbeera efaanana bwetyo babeere nga bawangala bwe batyo ebbanga lyonna nga bawangalira muliro bwe batyo. Musiraamu onoomalako ne ttanuulu eddakiika z'omaze n'omukyala 2-3 Allah akuteeke mu mbeera efaanana bwetyo abange tuleke ebikolwa by'obwenzi. Nokyayagala ejjana ya Allah tabaraka taala takola ki? Tayenda. Naam, bangamba obudde buweddeyo, wasigadde ensonga mmeka? 2 insha Allah, kanzikoneko obukonyi. Ensonga esooka yatugamba sallallahu alaihi wasallama waghallu absarakum era mukakkanya amaaso gammwe. Ayagala ejjana ya Allah tabaraka taala akakkanya amaaso. Si buli kimu kyonna nti okitunuulira nkaliriza, waliwo ebitugaanibwa okutunuulira. Omukyala totunuulira musajja nkaliriza okujjako mpozi nga bbaawo oba taatawo oba mwanawo oba mwanjo, kubanga kulunga omuyinako oluganda olw'okumpi otunuulira nga bw'oyagala. Naye omusajja nga siwo tomutunuulira nkaliriza. Wakadhalika naawe omusajja totunuulira mukyala nkaliriza. Suratu Nur aya ya 33 Allah tabaraka taala yatukubiriza okukakanya amaaso gaffe. Bw'omunaba musomye mujja kulaba obujulizi obwo. N'atugamba sallallahu alaihi wasallama laka nadharu wa alaika athani, okkirizibwa olutunula lumu gwe omusajja oba omukyala. Wa alaika athani, olwokubiri Allah subhanahu wa ta'ala agenda ddu kuvunaana. Kasita omanya nti oyajja mukyala ng'ojjayo amaaso, olwomanya nti oyajja musajja ng'ojjayo amaaso gwe omukyala, nosanga oli n'atunula bw'ati. Era oli yagamba seka nze tunula lumu naye nga lumala, nze tunule lumu bwe luti, tajjayo maaso mu lukyali lutya. Kyebagamba kumanya bumanyi nti oyo omukyala khalasi ng'ojjayo amaaso go. N'ekisembayo yatugamba sallallahu alaihi wasallama wakufu aidiyakum, abange mufunye emikono gyammwe. Amakulu si buli kimu nti muvaayo buvikulwana, tofunya njala. Osanga omuntu buli kantu konna ayagala kukuba, ayagala kulwana, ayagala kubeera nti asamba. Omusiraamu akuuma obusungu bwe, n'abanga si buli kimu kyonna ekibaddewo nti agenda kubeera nti akuba oba asamba oba ayomba. Beera mukakkamu ng'oli ne basiraamu banno n'abantu abalala obeere ng'obayisa bulungi. Ezo nno z'ensonga 8 ezituyingiza ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nga tumaliriza ekisembayo, yagamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama man sa'ala Allah aljannata, muti yenna bw'asaba Allah ejjana n'akyogera emirundi 3, ejjana egamba nti ayi Allah nsaba omuddu oyo annyingire. Olw'osaba ejjana ya Allah n'ogamba nti ayi Allah nsaba ompe ejjana, n'okyogera emirundi 3, ejjana egamba nti ayi Allah muddu oyo nsaba abeere nga nnyingira. Wakadhalika Allah senga omusaba okuwonya omuliro, n'okyogera emirundi 3, omuliro gugamba nti ayi Allah omuddu oyo nsaba obeere nga tomunnyingizaamu. Nokyo inshallah tuyitize nnyo okugamba nti Allahumma inni as'aluka jannata wa a'udhu bika minan nar. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.